Wiki ewedde ekibiina kiri mu buyinza ki NRM kyalonda abakulembeze bakyo ku mitendera gw'ebyalo wadde nga kwetobekamu okulwanagana okutagambika. Ndi mukoowu abantu baffe bafiira mu lutalo, abantu baffe bakola biti tetujja kudda mu bino byamu obulimba obwereere. Kati olwaleero balonze obukulembeze bwabwe ku mutendera gw'omuluka. Tutalaaze ebitundu ebyenjawulo mu Kampala nga tusookedde mu Kisenyi 1. Eno tutanze abalonzi bawanyisiganya bisongovu ng'entabo evudde ku kutankana register gye babadde balumiriza obutaba ntuufu. Ekyalo kyonna kigenda kusooka register gye baleese esoma ludica esoma kintu kirala nnyo. So abatuuze bennyini babuuza amannya ge balonda galagawa, so tetukkirizganyiza ne register. Salimu Uhuru Nsubuga, meya wa Kampala Central, atutegeeza nga wano okulonda bwe kuyimiriziddwa okutuusa nga balese register ntuufu. Kubanga tetukkiriza amazima n'obwenkanye kigenda tukosa maaso eyo bwe tulaga. Kati twagala kuva ku ground nga tulina bantu baffe 33 nga solid nga beebo, si kulangirira abantu nga tebawandise. Kyokka Uhuru agamba nti emivuyo n'effujjo eryolekera mu kalulu k'ekibiina kye gisinze kuva ku bantu naddala abavubuka okweyongera okwettanira n'okwegwanyiza obukulembeze. Si buvuyo, abantu bali excited, bayagala bukulembeze, abantu balina nnyonta y'obukulembeze. So nga chairman kinsanyusa lwa nsonga okulaba abantu bayagala kuyingira obyobufuzi. Tutuuseko ne mu muluka gwa Namuwongo mu division ya Makindye, wabula ng'enno y'abalonzi batutegeezezza nti embeera ebadde ekyabatambulidde bulungi. Kubanga tetubaddewo na buzibu bwonna, tubadde kukkaanya na kugabana bifo. Embeera gye tulimu ebadde tennaba kuba mbi, tutambudde bulungi. Okulonda kutambudde bulungi. Neebaza nnyo abatuuze bonna, abakulembeze bonna n'abantu baffe ab'oku ground bonna mbeebaza nti ebe bali kututeekamu obwesige. Twogeddeko n'amyuka RSS wa division y'e Lubaga Henry Kitambula n'atutegeeza nga abantu abatali ku register bwe bali abasaale mu kubalumya emitwe. Saagala nnyo okwekwasa bannaffe bavuganya nti batabula ekisaagala kyekwasa kubanga ndabira ddala nga obunkenke buleetebwa baagala bukulembeza mu pati mwennyini kubanga bwe mukimanyi ku muluka abalonda be babayitamu eri ku byalo. Osanga nga nabo ate baagala okujja abatali ku lisiti, baagala okujja okuwagira abantu baabwe. Kyokka n'agamba nti ekizibu kino bakisalidde amagezi okusobola okumalawo emivuyo mu kalulu kano. Ebifo byonna tubisizzaako poliisi ate era tulina ne force ey'amagye standby nti wabaawo ekiganye gasobola okujja ne gongera okuyambako. So tusuubira nti okulonda kuno kujja kutambula bulungi. Era n'alaze okutya mu kalulu gye kagenda nga keyongera waggulu nti kandi yeyongera okubaako obunkenke. Obunkenke bw'amaanyi nnyo kubanga tulina camps eziwera ezisuubira nti singa buli omu ayisaamu abantu then ekya NRM district chairperson ajja kuba akiwangula. So kati olutalo olwo oli wakati w'abantu nga babiri abaagala entebe ey'NRM eya ku ntikko mu Lubaga. Wabula agumizza abantu nga bwe bakola obutaweera okulaba nga bagonjoola obuzibu buno. Ekijjoomanyi omuganda agamba kinyaga bitono, so tusuubira nti obunkenke tujja kusobola okubuhandolinga. Okulwanagana n'obutategeeragana mu kulonda kwa NRM kwandifuka Namulanda ng'amabeere g'embwa singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.